ku mulembe guno omwala ogenda okumuwasa oganta ase tolinza kuzaire ku mwana oba abaana nga abasajja bakamuyitamu wetaga grobes okubajja mu kifo era njala kulabula baganda bange abalenzi olunaku olw'enkya mbeere begendereza temuzungana mpeta mbegayiridde bw'oba olinawo n'ebyokukola enkya funa safaari funayo omuntu oba nga owulira oli bubi nnyo tosobola kyebeera genda men's conference aderivalinga ekirabo omuwala bamutwalire kitwalire tolinnyayo relationship ejja kukoma enkya nze nkikubuulirira wano nti nina kyenjagala omuwa konoogezaako nti g'ogenda otwala olulaavulaavu enkya oyo omuwala lwokoma okumugenda mu magulu waliwo kalala kenjala okunyumiza waliwo abawala g'okwana nakyali wange twali mu kifo ekimu mu Kampala nendaba ekiwala ky'amabina njagala nnyo amabina nze n'ebbina muli muti tetutenda buli olaba ku bbina owulira otya ennaku zino ngenda nsala omuliro naye ng'ebbina libadde limpisa bubi nga buli olaba ko owulira otya nga lwendaba ebbina nze n'ebbina muli muti ng'awali ebbina sittaawo kasita okwana omuwala nakuwa enamba eri ku WhatsApp nga si yeekubwako bw'oba wadde ojjidde mu speed 10 gusale omaye bwala babeera nnyo n'ebbina eddungi nga bazaddeko kasumulukuse yes omuwala azaddeko abeera n'ebbina eryakabi abeera n'ebbina era ko kasita olaba ng'ebbina nga tetebegabawegiti ngoma yazaalako omanyi oyo yagendako muleeba nga tuli mwezi guno ogw'abaagalana andi bamu bagenda kufuna embuto enkya nga tuli wegendereze nga tonafuna rubuto nawe ayagala oddufunisa beera mwegendereza biki olina osooka otunuulira nga tonafuna lubuto nga tonafuna rubuto sooka weebuuza omulenzi oyo gogenda ofunira olubuto asobola okupangisa akayumba k'emitwalo 10 ne mukabeera asobola okugula ekyemisana n'ekyeggulo yakirya agazi y'amagulu akwebaseeko alidde ekyemisana n'ekyeggulo omulenzi oyo agenda okwebakako asobola okyegulira akirya muri ku bavubuka abeegulira abali ekimu bemuwa amagulu ku Valentine alya kimu bw'alya ekyemisana talya kyanja ate ekyemisana bakirya leeti gattawo bwe buti 9-10 banonya lanchi agatewo kyagula ate ne lanchi balyambi bukomando katogo ka mbuveera goye boyfriend wo osuubira ki bw'onootuuka nga amagezi semuli sigala ku bbina tova ku bbina ebbina n'amagezi tebiteera kubeera mu kifo kimu era wowe oyagala omukazi w'ebbina ng'onoonya n'omukazi omugezi ebyo tebitera kusisinkana ku kifo kimu kankunyonyola ebintu ebitasisinkana bw'obirabanga omuwala tomubuuzanga bingi osanga ng'omuwala asibye akaviira akasuka emitwalo 3 tomubuuzanga byamagezi osanga ng'omuwala ataddeko baby hair olwo bwe bateekawo babuyita baby hair obuyita kuno we buti tomubuuzanga byamagezi tomuwanga pulani zikulaakulanya talina mu magezi mu mutwe kale ku Celebrity Track Extra ijjo gamba otya mulungi atwala kansule nti oli bulungi bitambula bitya wana Uganda akasana katutya tugambe nti tuli mu sama Uganda naffe tuli mu sama twagadde ogenda mu nsi z'ebweru kati bwe babiganye visa muzitumye katwetwaleyo nga tuli Uganda omuzira bwe gunajja nga tugenda we gulembese nga tugaa kati ate tuli mu winter naye lwenzo olwegguli lwenzo olwegguli tujja genda tugukime togenda lwenzo oli dira bana ababeera ku bivula abaleeta ice mujwe wansi okwate video mulete bu skates mugole bagita ice skate mudawo abantu bagati katwage badde mu muzira kati tulumya abazungu bawulenga bafa kibatusinga naffe tukirina abanamwe mwagadde esanyo liri Uganda wano negwe Uganda nyuma ngo inamu ku sente naye bobanga toyinamu Nero muntu atayina mutunulira ensinga eringa etolola tiyetolola muntu atayina mu kusente osana kubeereyo mu kyalo omwava akola atya mu kyalo sobola okuyiiya n'obeerako n'abantu bo mu kyalo n'abaana abawala omunnyonnyola nakukwatirwa ekisa nampaako layisi sina layisi ennyonnyolayo n'omunnyonnyola nalabanga soko buuze ku bantu mbuzisa abali ku Extra UG mbabuuzizaako Asafu naahulira ng'emmanya gange olunaku olwaleero twagala tunyumyemu ne Asafu ono naye njagala mubaleeterangamu episodes wakati bino bye tuyingiramu kati mwezi gwe tulimu ate gwe tutandikiddemu omwezi gwa kiraavulaavu ate omwezi gw'abasajja kumanya nti ne darling abakyala kumanya nti darling kika kya nviiri
darling oli aga nti darling yategeera nti kika kyanviro ekyawo nazibira bajja kitegeera jategeera nti nti darling bamukolera wali namanve si baawo naye ng'ogamba otya Asafu wendi muganda bulamu buli butya obulamu bulungi bitambula ngambye leero kanzije tunyumyemu ku mboozi za lava abantu bamanyira nnyo mu bintu ebiri serious naye twetaaga okunyonyerawo ku bantu baffe era nga tutandikiddewo ekisookera ddala Asafu olinayo mukyala ewaka kuba kati eno emboozi zetugendamu twagala tumulaalike nga wekyali tumugambe tanyiiga bwananyiiga yamanyi naye nga kati ogenda otuuka nga bamutemeddemu ddaka vidiyo guno omulembe si kyangu mukazi kubeera ewaka n'anywererawo babeerawo emyezi 3 4 natambula omukazi gwakafuna okumala ebbanga epanvu yali amazeeko bbanga kyewo sebo waliwo gwo naleegamu awo emyaka negigenda nga 4 emyaka 4 wali oleeze nnyo kati gwasemba ofuna n'amala ebbanga etono yamunaku mmeka saawa nga 12 mamufuna saawa mmeka mufuna saawa mweyakawungezi n'agenda saawa nga 3 ez'ekiro saawa 5 ez'omisana yali ayiseewo wali omufunye kubeera naye oba just nali ndowooza nti aze kubeerawo naye nalabirawo ng'asiibudde sinayagala kiki yakugamba atya nga kati devotion ne kintu enjala okunyonyola ku bawala kyotamanyi n'abatulaba abamu kye batamanyi abamu bakisanga naye tebakimanyi abawala Kampala no tulina abawala babiti bingi buli muwala gw'osanga agamba anoonya kufumbirwa anoonya kusetolinga naye omuwala anoonya okusetolinga waliwo byatanoonya so nga ate abasinga bye bakola ki ekisooka abawala banoonya omusajja alina ssente tebazoogera muwendo tebaga nti tunoonya ayinamu kakadde ayinamu 2 oba 5 oba 2 oba 10 oba akawumbi baagala musajja ayina ki ayina ssente niwe bamu n'5 otegedde bulungi kati bw'omukwana nga gwe reeti yo yakakadde obayo ne kyaliwo ow'obubiri kati ky'omuyamba gwe kumutuusa ku w'obumeka obubiri kati olugendo lunga lukomaawo ng'abako ow'obubiri kuba yakugamba gwe ng'okomye we yakugamba anoonya musajja ayina ssente teyakubuulira muwendo kati ategedde nti yazze talina kyayina naye akusanze gweosobola akakadde okamuwadde enviiri ziteredde enjala zitaddeko kati ow'obubiri amulabye ate ow'obubiri tamulabira wala amulabira musaako oyo ng'oba nabo bakyaliibo bano botambula mwalabire ow'obubiri ogenda okulaba nga byobadde omunyonyola byawuliza takyabiwulira gw'oli wa mmeka olwo gw'okyali mu 5 olwo kati jjukira kusanga oli wakakadde ne kati bw'omugabanyizaako okkirira ogenda okwekanga ng'oyingidde 4 kati ng'agenda okulaba nga tojja kukola waliwo ow'obubiri kati ng'abako ow'obubiri ku mulembe guno omuwala ogenda okumuwasa oga nti ase tolinza kuzaayire ku mwana oba abaana nga abasajja bakamuyitamu wetaga grobes okubajja mu kifo Nenda soko kaddemu ako. Soko ddemu ako. Omukazi watuko okusetolinga. Wotugiraga okusetolinga kinene. Kyogenze wala. Kale okuza. Bano bosanga nga ina yakana ke boraba ku apartment akiyana kana ku macha. Omusajja baya muzaala magendo okutuko kumukkiriza sante azaali. Nga abasajja globes abakamuyitamu. Global 2 global 3 buli global etwala abantu Amerika. Nkaga mu 7. Kato enchasi Valentine. Obo ina obeera nga lwa abawala. Weteketeke gwe kyoba okola kanula maaso. Olabe engeri gye bakiko. Omwala ajja kureceiving ebirabo okuva ku macha saawa emu. Paka lwaggulu. Ate biva mu bantu banja buli akireesera avuwe. Kuva ku macha saawa emu paka 12. Buli saawa bawajja. Buli saawa waliwo abatagenda kwejjira kati muli muffe musindika tuyina oyagala kuma reputation yo kati sikyasobola kuzunga na bimuli era wabeera wabisuubira ojja tusonyiwa ebimuli bino mwabigobye ku Valentine sikyasobola kuzunga na bimuli we n'abansobodde obunazibira nga wali omukama gwandaze nja sindika ka message ku simu ye kati lindako
gwe weelowooza n'ogaya kati mukama ndowooza ono gwandaze tonaakukakasa ani gw'ogenda wa kirabo. Uno omulembe tosobola kukakasa. Osobola. Kuba osobola okuba nga gwoteeseteese okuwa ekirabo kya Valentine enkya zigenda okweranya nga ya training ku internet nga waliwo anva omwambaza empeta. Uli Malemi? Vuga noziba. Ng'ekimuli bakyakityuninga. Okaka ku TikTok nga waliwo mbuuza Willy Malemi. Nti kigozi. Ng'ate balaga ng'ate oyo alaga abadde mu relationship naye ebbanga ddene okukusinga. Naye nga gobadde n'emyaka 3. Nga nawe ogamba nti nze abadde golowooza gwabadde mu nnyo nnyo. Golowooza. Era njala kulabula baganda bange abalenzi. Olunaku olw'enkya mbeere beegendereza. Temuzungana mpeta mbegayiridde. Bw'oba olinawo n'ebyokukola enkya funa safaari. Funayo omuntu oba nga owulire oli bubi nnyo tosobola kyebeera. Genda men's conference. Aderivalinga ekirabo. Ekirabo omuwala bamutwalire kitwalire tolinnyayo. Relationship ejja kukoma enkya nze nkikubuulirira wano. Nti nina kyenjagala omuwa. Konoogezaako nti gw'ogenda otwala olulaavu. Enkya oyo omuwala lw'okoma okumugenda mu magulu. Wangi? Yes. Hante ojja tuukayo wesingane ne divorce. Engumi enyooko ojja kunyiiga. Ate bw'onyiiga ayinza okumaliza ng'akugobye. Nga gobadde omunafu Kristi. Weereza kirabo. Kristi ye gwabaddeko omunafu. Gwabaddeko omunafu. Abadde akuyamba na buyambi. Ojja nnyiiga. Okitegedde? Kati kyolina okukola. Kati abantu nga 8. Gwe ow'omusanvu ate gwe munafu nnyo nnyo nnyo. Okuuma eddembe lyo. Weekuumira mu kitiibwa. Tolinnya na bimuli nkya kubitwala ku nnyumba ya muwala. Oba ku nojja n'ab'emirere bafuuwe. Bino bye muzunga n'emirere. Enkya mirere gibeere mitono abooluganda. Kiri ku Arcade okwo. Omanyi Nawangala ku Arcade awo. Ku Majestic Plaza bamanyi nnyo. Nawangaalawo nnyo. Awo Majestic, Galilaya, Konausi. Abawala we bali. Era ku lunaku ng'olw'enkya ebimuli bisinga okugenda. Olw'enkya? Olwa Valentine. Ebimuli byo singa okugenda. Abaana bali okwo babeera n'akadduka ka 800. Nga balinamu engoye capital wa 700. Nga bananyini dduuka bali 8. Batunda ki? Gwe buli lw'omukwana ng'aga nti nkoyera mu kibuga. Nti Saidi kinta nedduuka ku Galilaya awo. Ojjo nkyalireko. Kati lw'omukubira nti ogenda okujja. Jjukira bw'otuuka ebweru yakunona. Tojja direct. Yakunona wansi. Kati olujja okukunona bane nga beetegula. Wasigalawo ogwo. Asigala mu kiti ky'omukozi. Kyono mukozi wange. Era olukuyingiza kwandiriza n'amavivi n'akuba ku ttaka omukozi ow'omudduuka. Nenga munne. Bane balala beetegudde. Kati bw'otuko ng'akugamba nti kakati banaye simanyi. Edduuka lino nze mpulaninga na kuliggalawo. Kati omanyi abasajja bagala okulaga eryanyi. Omuga nti toggalawo lyaki edduuka. Kiki ekigaanyi? Kapito yeegaanye ki? Gakatwala kapito akendedde renti wa wano mungi mwana gwe. Musasula mmeka? Timmeka. Akaduuka kano koolaba mu butono bwa kondo ka 8. Kati edduuka ly'e8 nga likugaza egundi. Ng'ovaawo otya? Uvaawo lwa mitwalo 8. Onyooma n'okunyooma gwe mukazi gwe. Otegedde nga weetema. Nga weetema emyezi 6. Jjukira nno oli mu kwetema. Naawe obukadde obutaano wabutegudde buteguzi mbakyali omwakoze kadiro n'obabba. Oli mbikolimo by'abanno. Sigamba nti naawe oyina nnyo. Awalo kadiro ke mwakundire bakyalibo. Sente g'okyaziina. Kati oli mu kwetema osasula renti wa myezi 6. Ku sente z'abanno. Temunaagabana. Okitegedde? Ng'emyezi 6 ogyetema ng'ogisasula. Ng'ofuluma. Nga bakomawo 8 badda mu dduuka lyabwe. Bagaruzi. Bakafuluma gwe. Anti obukira amaddala olaba kibinja kuyitako nga kyama. Bajja nga bakasobola okola nga baweerawo omuli. Gundi toyinawo katoopu waliwo ka crop top. Katembereko bakumalako emirembe. Noga kangende. Bakasitoma bazze. Kirungi kukyala ku business. Kumbe banne bwe bakolera we bayiyiza. Osanga abawala nga balina boutique eri ku room eri ku level 12. Ani ayambukayo? Eri ku level 12 bagulayo ddi. Ani yambuka agulugula engoye. Ate nga temuli mu lugoye olupiano olwo. Baba n'omuyaye waabwe mwowino. Abalondera bu top. Nabusiba okwo. Okitegedde?
bateekamu obutaala ne basaamu obutaala kati obutaala obwo mugaso gwabwo omukulu si gwa kunyiriza dduuka we bakolera TikTok okulaga amabina n'akola live na pinning enamba y'essimu ku live mukyala wo weeka enamba yeeyo mujje mugule mugwana abagala crop top abagala round dress enamba yeeyo njipinize ali ku live mukyala olaba nga bwenkambadde nawe kajja kufiitinga nakyusa ataine wumba yambalidde ali ku lugero lw'abaganda atunda ayoleza ali kuffe abasajja bebasinga okugula abakyala tebagula enamba gyatimba ku live ya TikTok tekuli mukazi n'ogwo agikubako oliwa watuufu babuuza oliwa okolera wa kati kankubuwa ekyokulabirako tubeera abaana babeera ku TikTok okwo abascrollinga nolaba ekikazi kyebbina noganda owaayi nokiwaka folo amabina gali oko mangi ayi amabina gali ku TikTok ogamanyi nokiwaka folo nga kyoyagala kikakuddize ogende mu inbox kati oli omadde ogenze ku live amabina wanga bulijjo ogalaba obadde enamba gyagala osabira mu inbox agitimbye waliwo okyasaba yaki jodo osaba eri agikuteeredde wali kweri ku live oginonako ng'ogezaako bw'obanga oli musajja mugabi ng'omukwendo waayi nze siri muguzi naye nakwagadde kuteddeko keya time bw'oteekako 10 gaga nti bannange mpozi yegwanitize divorce kale divorce nambe kanji saving tunayogera olwo seetudde oyingidde 30% n'omulala naye najja okitegedde agenda va ku live nga abajjeemu akakadde kyova olaba nze njala agamba abavubuka abakyali baffe abavubuka bali myaka gino gye tulimu okukyamuka kube kutono divorce abavubuka okukyamuka kube kutono nnyo basayire ddala puleesa bano abawala bagenda kutta ojja kweteekamu omuguwa booti ng'ensi eraba wette weetuge okukyamuka kubeere kutono kuba ekisooka abasajja balina ssente bangi ate bakyajja oyinza okuba nga olinayo obusente bwe wafunye genda mu kyalo gulayo akata kateekayo embuzi tosasula dduuka lya muwala g'osanze ku kibuga tosunga na bimuli ku valentine nalabye amawoteeri mu kibuga omugatimbye package za valentine toziyingira kale akwagala ennyo nga ayagala mbeere mwena ku valentine nakukyayire ku muzigo gwo okakase yes ku valentine akeere ku makya gula bimuli byo biteeke ewaka akapate ka valentine kateeke ewuwo ku muzigo gwo ajja kukyalira kufumbire kamere lwojja tutegeera nti toyinaawo yategeera kireva yani kimugamba otegeere nti toyinaawo gwe olunaku lw'enkya gajja bbeera maziga valentine gaba maziga nabiwoobe era akateera esimu zavuddeko baziggyeko lwaki bajjako esimu lwaki mujjako amasimu kati saawa zino nammwe esimu zavuddeko lwaki mujjako amasimu waliwo kalala kenjala okunyumiza waliwo abawala g'okwana nakyali wange twali mu kifo ekimu mu Kampala nendaba ekiwala ky'amabina njagala nnyo amabina nze nebbina muli muti tetutenda buli olaba ku bbina owulira otya ennaku zino ngenda nsala omuliro naye ng'ebbina libadde limpisa bubi nga buli olabako owulira otya nga we lwendaba ebbina nze nga nze nebbina muli muti ng'awali ebbina sitaawo mba nekyali wange mu kibuga omwo tulengera ebbina ebbina liri eri ezzungu nga lyakula bulungi ati kyali wange nga muga nti owaayi ebyanga obimanyi sijja alumbayo naye gendayo kiwalugire kijje wano nga kyali wange alumba ng'akinyonyola ng'ekiwala kikiza nga kijja ku meeza we twali tutudde naye nga muganda wange nga kiina ebbina gali amabina amalungi gabaana gati amabina amalungi omanyi waliwo ebbina lyolaba noga nti nebbina lino lya ddala si lya mundeeba si lyafako ekyolaga kina ebbina nagamba ndi kino wekuba kuteekamu nja kuteekamu
omwala n'atuuka nemusaba nembulira mu 2-3 naŋŋamba mbadde ku bwangu manyi nase ne mutabani wange bayina abaana oyinza ogandigaza ezaaba bazaalamu buli gosanga ayina omwana naye takolaga taata. My son. I'm with my son. You know, I'd come out with my son. No gamba, what is the dad? What happened to the dad? Kakati enamba n'engifuna kati balina akantu ke bakola ka red flag era abavubuka abasinga tebanakagwamu ba Lawrence kasita okwana omuwala nakuwa enamba eri ku WhatsApp nga si yeekubwako bw'oba wadde ogidde mu speed 10 gusale kasita kuwa enamba ng'eri ku WhatsApp si yeekubwako lwaki omusala kasita ekyo kasita okirabako n'akusomya n'ogiteeka mu ssimu yo WhatsApp kweri ogenda ogikubako nga teyitamu naye nga ku WhatsApp kweri abadde mu 10 gusale kirira paka nga mwabiri lwaki oyo mafia oyo ogudde kuma oyo katero sina mafia oyo katero goba oguddeko tebikwatagana toli kuba simu n'omufuna naye ku WhatsApp abeerako ate nga yeye anti kati olina kyotamanyi kankikunyonyole bwaki bakikola WhatsApp osobola okwogera n'abantu 20 omulundi gutya naye ku phone call aba muntu omuwana at a time kati gwe ayagala esimu ya phone call ota business ayina kwasaganya bakirayant 2-3 ayina okubanga awe addamu ono bwaddamu ono buli omu naamuwa essuubi lye mu budde asobola okusindika amangu n'asindika sibyakuba kati bw'okuba ate kati ali ku ssimu ate divorce aweereza message badde balina be bateeseza ate tanamuddamu ko omuwala omu asobola okuba ne programs abantu 2 ojja obuuza abasajja ba booda bakunnyonyole omuwala asula ewuwo ku makya n'omuwa booda booda n'ogamba wabona omwana nagenda najeera muntu ayireyo meka obona naga nti gumu kitundu nomuga kali nomuga jazikuwa ko olusobo wamunyizedde omuwala ezizenga mweziri muga jakkuwa ogumu ekitundu owa bodo ruwe tekone erisoka muri okubira omwala mwamugambira nsidda najeera kwata kukidde erungujja nego sibu do omwala omanya abeera najeera jakoze eki jagenze katerungujja obadde osiibye naye oba wasuze naye katerungujja jakoze program ne divorce jajjo siiba gwasuze naye gwabadde wa night shift abana batuzanyanga draft kati owemisana abawaali era olusala bwati ng'agenda ayingira day shift bamuyisaawo yes nawunzika akawungeezi ate emisana olusi batera kubeera ne programu 2-3 bwajjeewo saawa 2 za kumakya olumala okulya ekyemisana kakati banaye nkooye manyi gyo nakoze nnyo yalagenda kuwummulamu katawo ng'avaawo ng'omwokya olwakugjeemu naawe ng'omwokya ng'asala ate ng'agenda wakaawe ng'asooka awummulamu kwawaliwo programu gyalina okugendako ku saa 11 agivaamu 4 ate addeyo mu night shift bebawala bemuliko e Kampala babaliira ssente katugenda kukola tutya teri muwala muntu mulamu asabiriza taliyo njasoli mukodo bukodo teri muwala muntu mulamu asabiriza njagala oyawule okubeera omukodo n'okusabirizibwa divorce oli musajja muganda omuwala yenna akuzibwa nga ayina okukola family mu Buganda wano omuwala atendekebwa nga ayina kubeera e family woman akwatagende divorce bagende mbazadde bazimbe ennyumba bazaala abaana abawala kati banoonya balenzi be bazaalamu ng'omuwala yanoonya gwazaala nga kidivorce ekyo nenkigwako ewe nkijjamu omwana ogwo ebisigadde sagala manyi kyokka kati bwe batuzaalamu omwala omuzaalamu omwana ekinene nnyo ng'omwala ali lubuto n'akubeerako olubuto batera ddutya naddala nga ye mwana asooka agokulaba aluzadde bulungi nga wooli biri zosasudde ebiki kati gwejjukira oli mulaavu olusi nawe mwana we asoose
n'omutambuza gwamala okuwona obulungi omwana agenda mu mwaka myaka 2 ogenda ozuuka ng'omuwala yakubulookinze nga temuyombye yali afa kimu nga yali anoonya mwana talina gyakutwala kati fiye eno omwana muto lubuto bikino kati emuweddemu omwana agenze emyaka egi 2 n'omuwala azeeyo ebbina tizeemu literedde omanye bawala babeera nnyo n'ebbina eddungi nga bazaddeko kasumulukuse yes omuwala azaddeko abeera n'ebbina eryakabi abeera n'ebbina era ko kasola bange ebbina nga tetebegabawegiti ngoma yazaalako oyo yagendako muleeba oyagala nnyo abamabina nga bazaddeko teri muwala nze njagala nnyo ebbina naye ekintu ekyo kigenda kinzijja ku bbina kyekyokuzaалako I have my son I have my son nogamba bali kiri mu makindi omwo kumaca sawa 3 za kumaja buli muwala n'akaana ke bwa nogamba ababazaalako abaana bafa akanya kimu my daughter katate gwe gw'omukwanye gwe gwayagala oyambalagane n'ebizibu omwana wange ng'obula munnyonnyola nti naye ate munaye bagamba nti omukazi okukwagala osooka kwagala mwana we tekijja kusoboka ate lwaki ebyo ebintu ebyekisiru tebabiddamu lwaki tekijja kusoboka yagala nnyo maama Nedda. yagala nnyo omwana maama akwagale bwe ntuuka okwegatta nga neegatta na bombi tosobola tekijja kusoboka bwe mba nkukwanye nga olina omwana wo gwebeera na mwana wo nze mpa nsolo sigenda tekijja kusoboka omwana otalina wayingirira tekijja kusoboka gwerabirira mwana wo bw'oba oyagala njagala abaana zaalayo wange babeere 2 olwo mbayita abaana naye gwe nkusanze nayo yaba mwana owuwo mu bajeti zo toyinamu Tabaamu. sente za mwana oyo tabaamu eryeddalu abavubuka balemu ddigwa omanyi kankunyonyera divorce abavubuka ne boona tonazaalako olunaku olumu ojja zaala labirira abaana bo eryeddalu ly'abakazi libawooza simanya olina kunjagala n'omwana wange omwana mutwayire kitaawe nawe ababo be wazaala babakuleetere buli omu alabirire baana be musigale nga muli ku ground ye omukazi bw'anaaba akwagadde omwana mutwayire kitaawe si discouraging abavubuka butawasa bakazi bazaddeko naye towasa mukazi na mwana we wasa mukazi buli muntu alabirira abaana be bw'oba naawe olinayo abaana bo babakuleetere naye ababa batwayire kitaawe si byakujja nti ono mujja na nnyina toweerera abaana botazaala tokikola gwe tonakuzaalayo tansi oweerera tonaba nakumuzaala kati kankubuulire abakazi kankubuulire divorce nalaba ojaguza nalaba olina muwala oba mutabaniwo muwala wange woyaawo muwala wo divorce omukwano gw'olina eri omwana oyo ogulaba mama omwana oyo akusinza omukwano gwamuyinako era g'osobola omwana oyo okuva leero omwana ayingira emyaka 10 nga tumulabyeko naye ng'oli onywa ng'ate n'akuwadde ku nsolo omwaniriza nga twegala mumanya biddako naye omukazi tasobola kakati bw'owasa omukazi azaddeko n'olabirira omwana we tajja kukuzaalira mangu kuba omukazi ono ekizibu kye kulaba mwana we ng'ali happy kasekisi okamuweera mu budde emmere alya n'omwana omuweerera kati akuzaalira owaki omulala akwebaza ki ebizibu byonna obimaliriza akwebaza ki omukazi munnyonnyole oba oyagala mpeerera omwana ono aliwo zaala owange mu budde meanwhile ng'ono bw'ogira omuzza ewammwe bw'omala okunzaayira ng'ozza ono ye buli mbuzi ku nkondo yayo bakomenti nga badiriitinga bayomba olioba mu comment section awo buli muntu alabirira omwana gwazaala buli mbuzi ku nkondo yayo ekyesitawagira abasajja n'abavubuka abandaba mulabirira abaana bammwe omuwala wakeera ku makya n'akubulookinga nga bamuzaalamu omwana togenda ku poliisi togenda mu kooti noonya ssente $5 million, $10 million, genda ennaasa noonya akataka ka 3 ku 7 kagule kateeke emmanya g'omwana oyo gwe bakugaana okulaba
kateekeko singenge oba olina sente kateekemu obuzigo bw'abapangisa gulawo accounting eri mmanya g'omwana gwe kibaleeteza sente waziwaayo eri omwana zimulabirire yadde tebakukiriza mmulaba gulawo account mmanya g'omwana oyo nga renta ava mu buyumba obwo bw'ozimbye bw'oba olina obusobozi agenda ku account ey'omwana oli gifixing 18 years laasima ku myaka 18 omwana oyo ajja kujja nga ye ajja kwereeta bulungi nnyo gwefuba kunoonya ssente omwana oyo bw'ajjanga mugende nti mwana wange ebyaliwo sijja bikunyonyola saasobola kukuweerera embeera yaliwo teyansobozesa saasobola kukuwa birungi mu buto embeera yaliwo teyansobozesa naye nina ekintu kye njagala okukukwasa wano we nkusangidde kye nasobola okukola nti ndikikuwa nga nzeemu okukulaba mutwale muwe obuyumba tobaako kyomugamba yagenda kugenda wakanyonyole maama we ntalaba nga muntu mubi nga maama n'okweka kitange ajja kugenda ye ajja okunyonyola maama we nti maama bulijjo we bali tulimba sirabanga muntu mubi akwenkana gwasinga obubi togenda mu lutalo olutwala mukazi mu kooti mpa omwana mujja kumpa omwana wange ezo sente genda bako kyozikolamu omwana ali kisanga kikolenga kya mwana oyo kasitooka kasa nti omwana oyo wa musayiwo abawala balina effujjo lye bakola abawala b'ennaku zino abasinga bakuzibwa mu mbeera mbi bwe twogera mu mbeera embi abatulaba tetugamba bwavu nti gye wakulira tewaliyo nte sente ebiki naye wakuzibwa abazadde abakyamu bano abawala be tulaba akwata omwana ow'obuwala omwana omuto n'amugalira mu nnyumba n'avaayo agenda ekisitwiti anoonye ssente ekiro abawala bali mu apartment omwo baleeta abasajja alinamu omwana leero aleeta musajja muddugavu enkya aleeta mweru leero aleeta mumpi omwana alaba oluusi kaana kawala kakuze kabiraba yes ate omwana kyalaba mu buto takyerabira omwana oyo osuubira nti bw'anaakula agenda kuba muntu mulamu ate maama bwamukonjera ebigambo nti mwana wange bino byonna obulamu buno bwonna bwe tuyitamu taata w'oyo omusajja era dwe mukubanga n'afa n'ava mu nsi boogera ebigambo batwogera ebigambo ebiyitirivu omwana akula alina obusungu eri taata naye nga tolina choice so nga tugenda nga tuli mwezi guno ogw'abaagalana andi bamu bagenda kufuna embuto enkya nga tuli wegendereze nga tonafuna lubuto naawe ayagala oddufunisa beera mwegendereza biki olina osooka otunulira nga tonafuna lubuto nga tonafuna lubuto sooka weebuuza omulenzi oyo gogenda ofunira olubuto asobola okupangisa akayumba k'emitwalo 10 ne mukabeeramu asobola okugula ekyemisana n'ekyeggulo yakirya agazi y'amagulu akwebaseeko walidde ekyemisana n'ekyeggulo omulenzi oyo agenda okwebakako asobola okyegulira akirya muli ku bavubuka abali ekimu bemuwa amagulu ku valentine alya kimu bw'alya ekyemisana talya kyanja ate ekyemisana bakirya leeti gattawo bwe buti 9-10 banonya lanki agatewo kyaggulu ate ne lanki balya mbi bukomando katogo ka mubuveera gwe boyfriend wo osuubira ki bw'osuubiramu amagulu ozaale abaana abalenzi abakyali mu mbeera eyo temuli bubi ne temunatuusa kugwa mu mukwano that's the difference sooka onoonye ssente ate ssente zijja na myaka abalenzi bakimanye tuleme okupapa divorce divorce wooli wano waliwo ebintu by'otayinanga era tuteekeddwa kuba nabyo kituufu okitegedde era bw'ogwa ku muwala nga byanoonya tuteekwa kuba nabyo ne egi yo bracket gy'olimu tesaanye kuba n'ebyo kujja nga olina ddiiru gye wakwako oba oli mubbi omuwala oyo muleke siwo muviireko ddala by the way oyambisa ekyo kyokka okumukyawa bw'akusaba ky'omanyi nti tekiri myaka gyo nyiiga kyo kyokka kyeyambisa okunyiiga omunyiigire beera mukambwe yes otherwise bona yagala opprovinga point tujja beekanga mu kooti nga n'obutono bw'olina abunonye oyagala kakasa kasono oyagala okukakasa abaana bali ku kibuga kuno baagala okukakasa g'obamanyi waliwo kyali wammwe kasuku nteera olaba shoze n'abapika alina obukodi bwayogera obwo olagamba ate alina ssente oba toyina ssente ne ŋŋamba kasuku ajja kukozesa abaana ensobi era abalabi be
begendereze kubanga byayogera si bwabikola. Ye kati anti bagamba kola nga bwe ngambye tokolanga bwenkola. Tokolanga bwenkola. Kuba kati nja kubabuuza abalabi ba Kasuku waliwo amanyi mukyala Kasuku yali amusanzeko mu bbaala. Naye bw'aba abanyonyola abagamba toyagala musajja atasobola kugula bbereya. Naye ye mukyala we wamusanga ddi ng'aginywa. Agamba toyagala musajja. Kati abavubuka making sure nti omuwala oyagala akujaamu. Waliwo obuwala obukola ku zi TV ne radio. Teriyo muwala mwavu abusinga. Bwavu nnyo. Abakola ku TV ne radio. Bwavu nnyo. Kuba n'omusaala gubasasula ku ma TV ne ma radio mutono. Subhanallah. Mutono. Naye bwe babeera banyumya ne class gye bakozesa kye balaga kye bali bw'otabeera mwegendereza akutomeza. Yes. Ku Valentine ng'eno obwo bwala bw'oku TV Valentine ng'eyenkya bulinze mamotoka ate si primo. Motoka ki? Bulinze zi GLE, bulinze zi Brabus empya, balinze motoka za beeyi ng'ebirabo. Naye ng'amazima gakatonda mu ggulu ne wakavudde tafunye breakfast tebadde eyo. Aze ginoonya ku station. Akeddewo. Akedde ku station takedde kukola. Show ye yarwa ggulu. Ne ku station kuliko chayo obwereere n'erindaazi. Okubye kutta muganda wange. Kakati nga tonaba kuggwirana n'abo abawala. Omwala oyo sooka omusemberere. Tomulabira ku lutimbe n'ogweddalu. Nti kye kiwala n'enkikwatako. Sooka omusemberere. Nze waliwo omuwala ku TV emu. Namulabanga nange nenga naye bannaye. Bina kirino. Mayinza nagenze ne bina. Muli muti. Nengamba kati lumu mba ndi mu kivulo ekimu. Tudde ne bakyali bange. Omuwala ne wabawo kyali wange ajja naye. Oyo yennyini gwenda ba ku TV. Ngebina dungi bweriti. Ngamukuleetera ajja naye. Agenda omutuusa. Nga make-up akulukuta. Nengamba yono bulijjo. Nenga ku station eyo omuko wala abasinga okuba abakabi. Kandi ategerera bona akulukuta bwati. Ate bali abatali bakabi. Nengusara. Kati wadda kubaliwa. Ate nagenda ola kyali wange mubuza tuwayi kiri kitya. Nanga ntemuli. Kati wadda kubaliwa. Nentegeera abawala bali mu downtown. Abatambuze emmere. Downtown mulimu abawala abakabi. Genda kuhaamu awo. Abaana gye bali. Wuli abawala nga tali mu ssente ezaddala. Nga lazima nawe bw'oba ng'ekizibu kye miliyoni 5 akijja mu ddiiro. Bwe mbanga mubadde mukwataganye. Obeera ota n'omuwala gw'ow'ekirabo kya miliyoni 2 nga teri lunaku lwasobola kukuwa kirabo kya mitwalo 5 nga taba nago. Ng'okuwa ekirabo ky'emitwalo 5 olina okumuwa akakadde. Atooleko. N'atoolako 5 n'akuddizaako ku zizo. Ate n'osanyuka era. Ate era mbutategeera. So nga tonaba kucamuka. Tunuirayo ekirabo omukazi girlfriend kyagenda okuleetera enkya. Weekend omuwadde sente mmeka? Weekend gye tulimu eya Valentine. Omuwereddemu sente mmeka? Aleese kirabo kya sente mmeka? Atwagala akuddize sente ze wamu. Bw'oba obase naye omwaka buli mwezi omuteekamu akakadde katulinde kaleeta ekirabo kyakamu ekitundu. Kale ku zizo z'omuwa buli mwezi miliyoni. Katusubire omwezi ogwedde atereka ka 5 ne guno n'agatako emiliyoni gy'omuwadde. Ne yeerumya n'atereka akoleetera ekirabo kya miliyoni 1 n'ekitundu. Kirinde. Mitawaana myere. Amazima gali nti abavubuka basinga otteekamu sente nnyingi. Temugenda kufuna birabo ku Valentine ge mazima. Ate batateekamu. Abatateekamu ate bajja kufuna. Abatateekamba kati ffe kituyamba devotion kimanyi. Ffe abawala tubeera nabo kunyumirwa tetulina kye tuba tusuubira. Bw'oba oyagala kuba n'emirembe mu site wano tokwana muwala kubako by'osuubira bikulaakulanya. Katonda bw'anaakuyamba n'omugwirako eyo ng'alimu ku magezi ng'oyise engalo mu maaso. Naye gwe ng'okwana sooka otulira amaaso ge kigasanyusizza ky'osooka okugawa. Nti ndabye ebbina. Bwe liba bbina nga ly'osinga okwagala n'olaba ebbina nga ly'amaanyi yambala ebbina.
totunula birala lyambalire yambalire ebbina bw'onootuuka ng'ebbina n'amagezi mwegali ng'odda ku musaalo nga weebaza Mungu bw'onootuuka nga amagezi temuli sigala ku bbina tova ku bbina ebbina n'amagezi tebiteera kubeera mu kifo kimu era wowe oyagala omukazi w'ebbina ng'onoonya n'omukazi omugezi ebyo tebiteera kusingana ku kifo kimu amabina n'amagezi tebiteera kusingana kifo kimu kankunyonyola ebintu ebitasisinkana bw'obirabanga omuwala tomubuuzanga bingi osanga ng'omuwala asibye akaviira akasuka emitwalo 3 tomubuuzanga byamagezi osanga ng'omuwala ataddeko baby hair olwo bateekawo babuyita baby hair obuyita kuno we buti tomubuuzanga byamagezi tomuwanga pulani zikulaakulanya talina mu magezi mu mutwe omwo bw'osanga ng'omuwala ataddeko enjala empanvu ezikoma eno tomubuuzanga byamagezi sigala ku kyakuleese taliimu magezi lyabuli bw'osanga omuwala ng'alina ebbina ddene ng'ate alyambaza buno obulebera kwegane bw'aba atambula ensi yonna tegeere nti ayinawo obugaga emabegaawo tomubuuza byamagezi sigala ku bbina bw'oba liyo wasiimi obwongo bwonna bugwera mu kutereeza bbina tewaliiwo omukazi alina amagezi alina budde butyuninga mubiri taliiyo teriiyo mukazi alina magezi alina budde butyuninga mubiri teri gubalansinge teri musajja alina magezi alina budde butereeza kirevu teri musajja alina magezi nkiddamu alina budde bugula bizigo binyiriza kirevu taliiyo alina magezi so omuwala yenna ng'onoonya omusajja balina bwe biti tuba n'amagezi kati gwe divorce oli musajja ne divorce kirevu kikino kyalumagamaga ne divorce nawe kirevu kyo si kirungi kati nedda kola sheno mukama wange kola sheno sebo divorce nganyiga mangu temwangambye nedda sebo ng'onyiga mangu abalawe bali nawe bali bagezesezeko owayi abo kenjogeddeko nedda sebo kola show bobanga gosimbe bannange nze bandabireko bavubuka abalina ekirevu ekirungi bandabireko ng'ekyokuzanyirako divorce alina ekirevu okimanyi nti olina ekirevu eky'omulembe nedda sebo nedda obuuze se ekirevu kyange kyeki kino si kirevu naye amazima googerwe teri muntu alina budde bulabirira bitundu bya mbiri birabibwako alina magezi gakola bintu bitambula taliiyo kabeera omusajja kabeera omukazi abasajja bosanga mu jimu ng'akola omubiri teriiyo gomanyi obudde obwetaagisa okutuninga omukono ne guzimba nga bw'obalaba nga wolaba muganda waffe kokiriki gomanyi obudde omuntu bwe yeetaaga okutuninga omukono ogwo ne wano kole ennyama okole ekifuba atokyambaza obe n'obugoye omanyi obugoye bunaakyambaza abakiraba bakirabe kokiriki nno mulimu ne waliwo babeera nayo mu ezo zijimu n'abalala ababeera mu ezo zijimu ng'ekyamazima baliyo ku bya kisiru balowooza nti banaakola omubiri ogwo ne bw'onoogukola otya togenda gulyako ku myaka 5 gwe gukole gwekola mubiri gwo gomanyi ne lazima ku myaka 5 ng'abaana baffe bagenda ku masomero amalungi ntikunnyonnyola kati nze nina omubiri gwange tonda ba divorce nze nina omubiri si gwa jimu jawo omubiri kyo teeka muwaidi balaba omubiri owaye omwana yagaye nti kyoba kikozesa kamera eyo mwagala kikozesa ddena ati twagala kulaba mubiri olwanyise bali naye nga ekyamazima amatuufu omusajja atakola mubiri omusajja omugezi ng'olina by'olina okukola ng'olowooza bitambula obudde obugenda okuzimba omubiri obujjawa ekirala kyenjala otereezaamu mulimu bali abaana nga planned kid nga buli kyalina okukozesa mu bulamu kuwasa bajja muwasiza okulya bamuliisa nga kubanga muto okuvanga muto buli kimu akisaba maama kati wa myaka 4 era akyasaba maama ate nga bw'asaba afuna abamu maama emulenzi gwayina kintu kye kiri awo akirabirira kyana kye myaka 4 kiyita kiwoza ngenda wa mami naye nze simarabinga sirabye ku mami myaka aga
ekyo kivuuka bw'oba okisanze nga gwe kyewayagadde kyambale naye kimanyi nti maama ajja kufuga ewaka. yes olw'olumu maama ajja nakugaramiza kuba maama ye mugaati ye sukaali maama ye majaani. Nze waliwo kyali wange gwe nayina lumu yatulako ewange maama we nankubira essimu oyo no tayagala kwebikka empewe muyisa bubi banaye bwenzijukira ebiseera eyo omwana yani kati gwe kuba makafaananyi ng'oyo omuvubuka ye boyfriend wa sister wo. So amazima amatuufu nga tuli mu mwezi guno ogwa love kye kimu ku bintu ebisinze okwonoona obulamu bw'abantu. Bw'oba nga love togitegedde obulamu toyina kubanga love ereeta ssente ate love etta ssente. Love ereeta obugagga love etta obugagga. yavuwaza Love eyavuwaza. Bw'ofuna omukazi oba girlfriend omutuufu okugaggawala ne mwaka ogwo mugaggawala ate bw'ofuna girlfriend omukyamu okwavuwala ne mwezi ogwo oyavuwala. So gwe nga bw'onoonya omusajja ow'obunyama ebyo biteeke mu mutwe bimanye nti kyogenda ofuna ku musajja ow'obunyama kintu eki kisenge naye gwe n'enjala muliraanaganye cross gap ntono nnyo ebolako mwambalagane n'enjala gap ebawula ntini enjala balubira mu nyumba enjala okubaluma obulumi gap bwe n'omulenzi ow'obunyama gap ntono bw'oba oyagadde omulenzi ow'obunyama fuluma okole bw'oba okola enjala ejja kutta kuba ne mujimu gyagenda baagala ogumu ekitundu we gunaamubula ogumu ekitundu we gumubula ogenda mujimu ajaga nti olina ekisiraani talanako omusajja sara omukazi omusajja ajagamba nti omukazi alina ekisiraani talanako omukazi alina ekisiraani kuba omutwalo n'ekitundu ogenda mujimu gwabuze ajja kutuuma ow'ekisiraani ne bakyali bajja baga nti bannaaye omukazi we bukyanga amukwana emikisa gyanzigwako omukazi wa kisiraani tolina kisiraani omukazi talina kisiraani omukazi talina kisiraani gw'otamanyi kunoonya ssente obeera mu bya kisiru kola bunyama basajja bano bakeera kuyiiya kugatta omanyi site kubeera kugatta site sikukola nnyo abakasajja bano bakedde gatta g'okedde kusitula byuma mujiimu omwo buli kyuma ekirimu omanyi obuzito obukirimu naye kisulamu bwoti okwata emotoka nti zino kiro 2 obudde obujjawa gwatali minzaani wowe gwatali minzaani obudde obumanya kiro z'ekyuma obujjawa bagenda otema interview eno ejja nakusooka ewammwe enkya ate njagala nje batereyo enkya nga bagenda mu valentine lunaku lwennyini bagendamu gibawe ku valentine ebintu bino bavubuka banaffe babimanye baleme okulowooza nti bino byenjogedde sibavodde byebintu bye tuyitamu ndi muvubuka nga bo ontegedde bulungi bino byenjogedde bye tuyitamu on a daily basis ontegedde bulungi bw'obanga osalawo omuntu gw'onaayagala beera mwegendereza ate mwewale okugwa nnyo mulaavu noweewayo wendina mwewale okugwa nnyo mulaavu teri muntu apima maziga nnyanja na magulu 2 laavu nnyanja teri yaagala kupima buwanvu bwa nnyanja ateekayo magulu 2 oteekayo kumukola n'okusimba eviivi bwoti ku lubalama n'osaayo bw'owulira kuno nga kugenze nnyo tekutuuka nako kujja eyo laavu mugipimisa okugulu kumu bw'opimisa 2 bw'opimisa 2 tukooya amaziga ku intaneti kati enkya si valentine bwe bunaazibira nga amaziga gakulukuta ku intaneti okwo mwetaga kisiimuula kusiimuula laavu mugipimisa okugulu kumu amagulu 2 tegapima laavu tukooya amaziga Lawrence omanyi weewanyo nnyo ndowooza ebigambo biwulidde Lawrence omu ku bantu abagwa mu laavu n'amagulu amagulu 4 n'emikono ateekayo omusanga wali wansi w'omuti kiki bizibu byange ate kasita osanga omuvubuka omuto n'omuganda owaayi kiki ayinamu ebinsumbuwa nomugawaayi kiki tolinaejjinja lyeri wansi w'omuti awo watuula ogasoosa omanya atadde n'emikono ate obwana buli mu kibuga muno bwakoze ebiwato biti kaba nebbeere nasanga akaana ku salaama nga kayina ebbeere
Notya. La haula. Ngakana kayine bere muganda wange. Negezo sare nagenda olaba. Nogira ati ngandabe waliwo ebisara biti nga bimpita mu maaso biti. Nenga nenzire nguru. Kati ako kakwa kurole ensono. Ne kali mujira kamala katini wega olutiko luyika. Agenda ogira to katamusonga transport. Ogati wani transport wangalaze amugabye. Ngataela ziddaka. Just kumulaga bulazi bere. Mubere begendereza. Ate oyo ne bere bali bati. Agala nyenywantu. Anti amera olutiko. Muganda wange va ku bere. Oli yali agudde mwiri tu ya wali. Mulwa bere. Atoyita yagadde ensoro baba ajja kugwa. Muri tu ya. Nabo bali akambura ujja nuna ku bere. Bere likayire nga kambura li. Nega omuvubuka yena we setting kuma nti bajja kubba bakubbe mbiti Ge mazima. Ne sento ziwayo yagala. Kati katika nkubulire era ne government yaffe yayamba n'amateeka we gali. Omwala osobola omuwa ssente n'omuwabira enkeera. Hanti kati omwala asobola okukozesa ebitundu bye n'akuggyako ssente ezo nga totegedde. Ogenda okudda engulu nga kakadde akatutte. Kyokka nga kalenti baadde bakakuwadde okatwale ku bbanga. Sigwa akamuwadde. Omutwala ku poliisi kikirizibwa. Anti gwa bakamuwadde. N'obanyonnyola nti bannange ti yanzije kakakadde nga nsuubiza kumpaako tampaddeeko. Apaka kade kange. Omisango wejiri. Genda ku poliisi bajja kukunnyonnyola. Kuvalentine kuno omwana w'omusindika enseza transport n'atazikuwa genda ku poliisi. Ropa. Bw'omusindika kadde n'omulaba nga obeera Ntebe n'ogenda nga apostinga ali Matuga. Gwe noonya abapoliisi genda mumukwate. Mumunoonye. Omwana yandira transport lumu. Kati naina oji wange ajja giraba naye sijja kwogera linnya lye. Oji wange oyo nga mukwano gwange. Twali tusomera entungamo eyo. Kamukwano gwange nnyo naye nga muyinamu embeera kyali kiwala kirungi. Nga muyinamu embeera naye ndowooza naye nga nnamu embeera. Naye nga tuli ba mukwano bwe tuti. Twali ne politics w'essomero omwo nga ye head girl nange nga nina position ezinalimu mu byobufuzi by'essomero. Naye nga tukwatagana. Omuwala tumala senior 4 no senior 5 bango bakusomera eryo. Sijja dyogera nalyo. Kati yasigale kati nzija ati bwamala agenda embalala. Kati bwe tujja eno city okubamu nga womanyi ogatagatamu funa yawo ku ntambula. Wendo kudda mu kyalo ngera amanyi we gali. Ngamanyi we gali. Baga avudde sita azaze n'enziga ng'agirese. Kati mukubira kasimu ali muvaaka awo tusinkana embalala. Ali bwe tusinkana mubulira amazima tekyamazima twasomanga ffenna nga tuyamu ABCDFG. Era ng'omuwala nga nti nange PRSTU. Kati nga tukwatagana. Era okugenda okugira nti ng'emimwa ngibase. Otegede bulungi. Kakati mubangu bw'ekitalo. Mubangu zempitira ddala mu bwangu. Kakati wajiwuta buvu. Kati munnyonnyola muga nti nze mbeera sita obimanyi. Munange sita eno bagijungulula naye sita eno ssebo kyali nga kintu ky'amaanyi. Ye ng'okubeera sita ssebo ng'owozeeyo mu kyalo eyo. Ssebo kati sita bagijungulula naye nga sita ssebo yali ya ddala. Kiringa eddanga ogenda e Dubai n'okomawo wano bawadde. Otegedde. Naye kati mu ddakiika bbiri abaana e Dubai bagifuye. N'okoma nawo n'ogenda mu Dubai tuka Dubai ng'alinga ekatwe. Kakati omwala tukkaanya mubuuza. Mwana afuya nnyo ekibuga. Ebiseera ebyo mbalala baali baleeterawo emitwalo 2 okuyingira city. Basi ki? Oba global zino zaali zitandise waliwo basi bagiyitanga Swift. Swift Safaris. Ngimanyi. Kati nga yaliwo nga yayanguwa. Kati nga nti nja kulinnya Swift kati n'ogamba sister wange nti ngenda kujja Kampala. Kati nga mbuuza nti ogenda kujja otya naye transport siyina. Nga mugata atotya olwo nkomyewo ntuuse eno tuli ku ssimu. Mugawa ijjangu ebintu obimpeemu. Banga netulabaganye eri teyakuwa. Eri teyampa byali bya bwangu. Wawuta mumwa. Kati omuwala ng'amugamba bose kaki ng'amugamba girinye. Nga tukkaanya nga nsindika ena kitundu. Olwo ntaddeko ebiri ejja bbaasi ndaga amaanyi kikiri gyala kunnyonnyodde. N'ez'okulya mu kkubo. Eza bbaasi ntaddeko mirundi 2 ntaddeko ne fite singa abayise erukaya. Afune okukanyama. Tayisibwa bubi. Namulabako
omwala yali kyali wange sente olwatonya ku simu ye nasemba kufuna simu enneebaza iwe bale yaddamu kukwata ku simu kokyusa amasimu okube nekyusa ku simu naye nga bulijja kubisa luyanga agijjako nagibulokinga awo ng'omutima gukola gutya abawala balina ekintu kyebatamanyi ekisinga otuluma sikulya transport naye mudu eyo ebyobaamu nga wakaweereza nti agaye nti nzijja otandika okukookinga otegede bulungi mudu eyo bw'oba mu kibuga ku mulimu oddirawo ewaka nolongosalongosa awo nogira noburashinga buto embeera yonna nogitereezaawo ekiwala kyanongosesa ewaka bannagikiza bannaye kati walayi byogedde bituufu ekiwala kyanongosesa ewaka mude eyo nadduka ku mulimu n'ensiibula ne mbagamba baana alina gwengenda olaba alina dokimenti nazaleeta nga transport omaze omuweereza zira waka ogenda olaba ng'agamba nti wabula nno ssenga mbadde simanyi nti akomawo leero mbadde enfuluma tusinkanye ku gate nanziza munda omuga tikatuokoza otya oyomba bale nze nayomba tamazima matuufu gati sijja kusobola ate nga tosobola otya naawe nga tolwakiro oba tosobola nedda tekisoboka senga olwaki abakomawo lwaki senga akomyewo saawa zino kyekimukomezaawo mbudde nga bukyali senga mutuge munnyonnyole kutusobola kunyonnyola senga togendako wa mukwano gwo tiba naye senga mukambwe naye nga amazima senga tabeerawo kiba kyabadde mu program transport ajja mmulya omuwala namulinda n'abula nentuuka ekiseera nengusala nenkola emirimu gyange nga wayisa emyaka nga 5 nasinkana omuwala oyo ku paaka nkadde ng'aweesa akaana nga kaweesenga nga bakaramujja nga luwisiza mbwati olugundi ng'omuyaye yamusanga n'amuwa ebibye n'amuzaalamu omwana omwe naddukirawo n'agenda ekatta namusanga ndeeba ng'ali muzaana ng'ebbina liri eryankubya n'ebbeere nga muganda wange ndewaganda mpeerako ssente nga sikyasobola kulya tosa namubanja ssente ezo amazima namusanga muganda wange mukama akusonyiwe kati mbufunza bala bandi badde era banamusanga namuwa kyebiri namwongera kyebiri neziwera omusanvu naga kati ngamba mulekwa kuba embeera gye yalimu abawala mubeere begendereza tebamanyi tukolima nebikwata abawala tebakimanyi lwotazenze kukolimira bale nze zange tolya n'otajja nja kukolimira kati wadugo kimanyi nti abawala abeetunda ate bayita mu bulamu bulungi okusinga ababbi abawala abeetunda kugamba nti divorce nti ojja naye nze wano pita wano nojja ng'otegedde nti oze kulya nakusasula era okyandi bw'omala okulya n'osasula munyumya namu ng'oli musanyufu n'omwebaza nogandi waayi omutwalo guno nagwo sigala nagwo ateetunda kuteeka ku bunkenke muwe oba muwemeka ateetunda kuteeka ku bunkenke kyokka ate atunda kyokka atunda omanyi otegera nti omuwala kuwadde atunda wali omaze okulya omuwala n'okwata emitwalo 5 oba 10 n'omuwa n'atuuka ewaka nakkubira naga ne devotion njoze nnyo omuwala nze nna nompa emitwalo 10 naye nga wakwana mukwane ne kudete obadde otwala tomanyi nti wagula nakubuuza muwala nga nze nna nompa emitwalo 10 mwana gwe lazima nga sente z'omuwadde sizaatunda omanyanga ntakugamba nti sente z'omuwadde sizaakola ki teboogera naye banaye amazima go gali nti waliwo abaana ku kibanja gwe ekya telegram ebbeeyi nagirabye lwaka mwajambusizaamu naye ebbeeyi yamwe tebadde mbi ku telegram naye nga tuyingira valentine mwenenge gye bayambusizaamu ebbeeyi temuseera nnyo ebintu bwe mutyo ebbeeyi yabadde kumeka kati ebbeeyi ebadde ngaawo ngaolaba batambulira nnyo mu 5 mu 10 naye nga tuyingira mu telegram ate bayambusemu 2 valentine akakalimi mwakambusiza nnyo rate eyo
flat cheyo wali ebadde wansi ko badde mu 5 era nga omuntu yenna asobola okwafoodinga ate era nga 5 oteesa nekwena bakujamu omugato wayi 5 zo kizigiina nenno wa boda wange asobola okukuleeta igiramu omutwalo kati gwa boda omugato wayi genda omunone nja kuwa kakaaga kufise nnya bayongeza ne kati ebbeeyi narabye waliwo engeri gye mwambuziza ebbeeyi kalunaku lumu just lwanca ate akatale kagundi aka Snapchat ko kaganidde ddala Snapchat akatale manaye musale ebintu abantu aba Snapchat obuzibu kwe bwavudde TikTok naye yazze TikTok abaana bali okubanyuula ekiwattu nze kintu teri muntu gwenda saasidde ku mulembe guno ng'omusomesa era buli agala osoma obusomesa nkujjukiza toyinza omaliza ng'osomesa ruzira bakusibye naye ng'osomesa buli musajja asoma obusomesa beera mwegenderevu oyinza omaliza nga gy'osomesa si wano ku lukalu ng'oli ku mazzi eruzira lino ebbina eryameruse mu high school oyinza obutamalaako bbina liri mu high school awo ebyana biri ku TikTok waliwo ekyana ku TikTok okwo ekyana kiina ebbina muganda wange ekyeru okitegedde nekito wallahi nagenda okola nga kipose vidiyo emu nga kiri mu uniform mu school uniform zino uniform za weekend nga kuliko n'erinnya nga kulaga mwana wa ssomero enda nagipostinga nga ali mu uniform eyaddala skirt blouse ne socks zino empanvu ngamba nti eryo essomero mwasomesa nsobola osomesaawo awo gyasomera nze nsobola osomesaawo awo nentegeera nti tusigale mu kuyiriba tugende downtown oyiribayo omuntu wo mufaafagane naye obusomesa tebujja baganda bange abasomesa ffe tubasabira kyetwasigaziza kuba kati bw'otabakwasa mutonzi ekiri ku masomero okwo kirala ate namwe abazadde muwala wo obeera omulaba muwala wo bw'oba omulaba fuba okulaba nga n'engoye ez'omugulira n'obulamu obanga muwala ng'owazaala omwana nga ebbina oliraba feesi nnungi ng'olaba omwana wo wa myaka 15 naye ng'afaanana waabiri kyusa mu nfuga y'omwana kyusa mu nfuga bamukambwemu kikwewaza okwegoba n'abantu kuba amazima gali nti muwala wo we bw'omulaba naawe olaba nga ddala wa myaka 16 nga bamukuteeredde kati muwala wo kale tumukwate si muwala wo kati si muwala wo kanawe omusanzi busazo wa myaka 16 oyo omanye ebbina ekkulu teribula osanga omwana ng'ebbina kkulu nini baggawo wa 16 kati kye mulina okukola muyiga osaba ID ate ID bamusaba origino sinjo kyemu enjo kyemu mwana anda bakuwa ID y'okunassa kyali ggwe ng'ekulaga wa mu 2000 nenga wa 29 mboko ejja kulya omuwala musabe ID origino nga tonakwata ku bbina ye origino gikwate ko girabeko bo kakasa nti origino genda kubawandiisa layini bagisikaninge namu bage nti yeno okakasatu omuwala gogenzeeko wa myaka 2 awo mayanto ojja kwegoba n'ebisigadde naye nga ekya defilement ekikola ki tekiriimu omanyi divorce bamaama baffe bafumbirwa myaka 15 16 2 mulimu n'abakyala we bali balaba ajja kwenda yagenda mufumwa myaka 14 n'azaala abaana era abayina eyafumbirwa wa 14 kati yasiba eyabase ne muwala we 17 n'akukwatako afa naawe naye nga weewuunye ye bamuwasa wa 14 era omwana gwakunnyonnyola kwata maama omugambe nti maama kwata emyaka gy'omuwala ono gitoole ku gijjo osigazawo emeka era abalamuzi ekintu ekyo kiraga ne bakibuuza maama bw'ajja ng'aleese eyakwanye muwala we 17 maama mukwate tola ku myaka kwata emyaka gya muwala we tola ku gijje maama muteke mukomera ne taata bamuleete defilement andi omusango teguvunda ne taata yasobya ku maama ne taata aba yasobya ku maama kuba kati maama oli wa myaka 36 olina omyaka wa myaka 17 wamuzaala oyina emmeka wamuzaala oyina 16 taata bamuteke mukomera
basibe taata basabe taata nebase ne muwalawo mwena basibe siwagira bebakana baana basibe omuko ne taata siwagira bebakana baana bato ne nafa abazadde nga tonaba kuwaabira musajja sooka otuule n'abaana bano bombi kuba kati gwe baana bo sooka otuule nabo bombi divorce amazima gali nti gwe ne muwala wange eradde pulaani ki gy'oyina divorce ayinza okuba alina pulaani ennungi eri muwala w'emyaka 17 abulamu emyezi obwezi ogwezi 18 abaana bano batabaganye muwala wo abanga ali mulaavu ne divorce ali mulaavu bw'oba osobola okubayamba ne beekuuma ne baddamu okwegatta nga 18 batuuze bayambe mu mbeera eyo bw'oba olaba nga bali bulala ng'osobola okukwata muwala wo nono divorce n'obagaidinga ne bayingira obufumbo kikole singa abeera tebakyasoma kikole bagende mu bufumbo nga wabugendamu ng'oli muto ate obayamba okubeera abasanyufu kubeera egyo emyaka obufumbo tebubeera bwangu egyo emyaka omulenzi aba akyala abawala abalala bangi naddala omulenzi generally ko omuwala asobola obeera ewaka natatambula nnyo naye omulenzi atambula abakyala bangi guide them as a parent basobole okubeera nga totwala ate butwazi muntu mukomera ne bamusiba emyaka 10 mu defilement ate ng'azadde muwala wo kati omwana ono olubuto lwalekedde muwala wo omwana oyo omubalidde otya gwagenda ozaala ono gosiba mukodomi wo ano mukodomi wo ng'alinga Najibu nyoga nti mukodomi wange wuuyo bamubaleetera mu ddiiro katulale ku mukodomi bagenda okuleeta omukodomi n'abaza okulaba omukodomi ne banyime bagamba kale omukodomi ne bamutunuulira n'otunuulira mukodomi nga yeetaaga otwalako ku musaayi bamwongeremu galani nga 8 obadde bawolereza naye kati oyo nga ye mukodomi ate kati ze n'ekintu kimu aze mu ddiiro yeeyaze wansi anti basiramu batuula nnyo wansi ku ttaka n'azinga amagulu nti omuko kati naye bateekako nti omuko omuyita mutabani no mutabani waliwo embeera mwe batakuyitira muko bakolese polisi yekolese mu mbeera eyo nga polisi yekolese toba muko oba mwana Asafu maliriza tugende bajja bawo ekitundu ekyokubiri on the next episodes banaye emboozi mpanvu emboozi y'obwenzi sijogedde tujja ante ya part 2 emboozi y'abawala ababba abasajja eyo sijikutteeko ebijja mu party ya kusatu ate eyo emboozi y'abaana abawala abali e Dubai abali e Canada abali e Bungereza nga mwadiba eyo naye ejja ensonga muzitegedde bulungi mu kitundu ekinaddako ensonga muzitegedde mutukwatagane enemboozi mugenda gitematema nnyo naye temutemanga museka busesi naye mufunemu ekyokuyiga nze mbasibulidde wano 22 February Richmond Promotions akuleetedde Mr. Kisemakula Rema Nakula Virota Titus Vibes Bungereza Royal Agents mujje tubeere mu Love Edition Love Edition era nange ngenda beera ku red carpet yawo abawala be Bungereza tetemungwamu nnyo temujja nnyo n'amaddu undeke ogenda Bungereza mbikwasaganye bulungi onodda abaana bali e Bungereza abaana bali e Bungereza ku kalina okwo balwawo okulaba akasolo ere bulungi mweraba